Sina tabu ogambe otya oli bulungi ndi bulungi kisinga bane mwebale ekivulu alhamdulillah tukimaze oluwedde tukibuza bw'emikono omukaaga inshallah yeah ne masaka zikenge masaka emalala tukyabikola omuntu fine mwakiddamu nti no naye omuntu ayinza okuddayo naddamu neyebuuza munaku zonna lwaki mwalonda lwakubi yedde olutambudde lutya okusinziira ku ndaba yammwe ebintu olwo terubadde lubi ensonga yodesi ebaddemu emala ebadde nnungi tukola binyemye era independence lero independence kwaziweza omukaaga yeah fe twakisalawo ntugamba nokatukolola okwewesonga nti comedy ebiseera ebisinga abaddengawo mu weekdays lwakusatu lwakuna so ngaito tulina budde bwate tulabanga ati date eyo teriiko nnyo kavuyo omanya ebinaku ebiriko akavuyo netugamba katutwale luno olunaku katululanga ennyo but of course era terutuswaziza abantu bazze ate nga bebabagazi ba comedy twayanusitudde ebikondo okuva mu gavumenti eya wakati ne saidi endala abo mikwano gyaffe twabakyukira ngaomuntu bwotubya bino tambula njagala nguleka ebigenza biki omuntu nakkiriza nagamba nyimiza njiguza ate era nja nakubaawo kitegeera olona abakuba essimu nga mukyanamyo yakubya lwamizi naganditira abaana abo maguleka emmeezi abaweza emyaka 10 kadde nabo nabamanyi katunguza emmeezi 3 nazituwa tukola ekitambula kwamnekyo kitambula mmeezi ezo emmeezi ezolabakisatu wana enteekateeka era ogiraba si eya bulijjo kintu kibaddemu akasente akawera kitegeera kitambudde kityawe waliwo ekibuzeemu sirowooza nti waliwo ekibuzeemu kuba tulowooza nti abantu badde bazeera bamadratakiko batulabye nnyo ate si kyondikola nnyo ate ne bakola ki ne bakwetamu so tulowooza kitambudde bulungi tubawadde kasabukanyama abayimbi bakomedians era olaba nti nesho bwewedde nti abantu abamu basigadde batudde nga tebakikiriza nabagenze dda so tulowooza nti singa obudde baali bakyatuwa obudde bungi KCCA twandibaitwa watubaddira n'abantu bangi abalina okukola ki opafoming okitegeera naye tebapafominze bantu bacomedians abasinga tebakoze ki tebabalabye etugenda charity etugenda okukola omwami tozimbira yakayumba bambi okoleyo yasuze ettaka lituwa twagateeka mukayumbatujagaddagada nena bakimu kimu tumuwa omwami wettaka tumulina waali ate alina n'ebintu by'omunju omufaliso omupya tumulina kitegeeza so kati ekikunda kitegeeza twagala naye w'amatafaali n'omusenyu kitegeera oli awo tugendeko wadiwewa n'atuwa sementi kakana enyumba tikwenda maama mumutadde ku stage ne bamuwa kasente naye akasente ndabye ate kalinga akabadde kemwagala eno naddala obadde ogezimuterekajulanye eddigizi b'emmanyi ene wemubba maama wange wuwo bwenziba owasiba kati bwenziba owange nekadibadde byakekirwa nti maama naye mugezi alinga omwana ayagala agambe esente azimanyi nnyo naye era ekyo tukeera wuwe banga waliwo kibayita ekimu ekyo abantu si abayise kyaliba kyabamanyitwaliguddemu bugwi twala luseko olubu nambwe lungi mama nawe kirabye mu luseke luba lungi luva mu muntu ekya tujja nabbingo abo timugayo sawa yinza ovaayo omanya yina ebibiina ate y'omuwanika ojja tulabira awo kimu ekikulu maama nawe lobira tutaddemu banaye mwena kyemubuuza mukowola abantu mubabulira issues ezimu Sheraton yawedde tugezezaako kulabika nga bino si byakwera kati madota kiko beyita kino tugezaako okuuma linnya lya comedy na standard
nti comedy basobola omulabira mu Sheraton basobola omulabira mu Serena basobola kitegeera so baleme looza nti comedy abeera mu mabaala ate comedy balina kubanga bawemuzi comedian alina kubanga alina bwemulaba bwemuzi so kyetugezaako okuleka nga naffe tulina ettaffaali etuteeka ku industry ya comedy 12 ku Lwomukaaga tuli Mukono Kolini ate 19 tugende Masako Maria Flow 26 tuli Mbarara ku Addition Mall. Kiko atulaba ng'oyisaamu maama wa Madrati Gali kino kiri part of the skit mubizanya just because Gali tebabazaali mama waffe naye walwali ye